Butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV lwali nnyo okubeera nga ogoberera, lwali nnyo okubeera nga olaba onawo osinzidde abali mu ggwanga lyattu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga mulaba Focus TV. Tubeebaza nnyo lwali nnyo okubeera nga mukikola, lwali nnyo okubeera nga mutufudde ab'enkizo ku channels endala. Nendi kojja mwangamba kojja ono nti mubaleeterenga abeeko byataanya. Naye n'olunaku lwaleero muleese nga tugenda kuba tooki mu kalulu ke twakavaamu ebikonge ebyasiguukuluddwa. Waliwo bammemba ba paliamenti abadde bamanyikiddwa nga bo buli lisiti efuluma ey'abammemba of paliamenti babeerako, era tugenda bakuba mu tooki ojja biki byabamanyi era olowooza lwaki oboolyawo bawanduukuluddwa mu paliamenti eya 12. Nze Ade Wilberforce Muyanja okubeera nga nkuweereza ndine kojja wangi bulamu bugamba ki? Bulamu bulungi. Muli mutyesebo mukuliko eyo gye tubadde mu kizikiza. Twavaayo sibo naye nza nti kati ebyo siraba nti bipya, si bipya. I expected it. Nze mulimu ebintu ebintuukako nga mmanyi nti ne bitankanga. Tugamba n'otayiguka ttama. Kye bayita okwetegekera embeera. Kati nze mba nkimanyi nti mu buli ngeri yonna oba twagala oba tetwagala intaneti tejja kubaako. Kyo nali nkimanyi. So saatya nnyo tekyakutiisa pozzi nga namusaako ku balabi ba Focus Media, Focus TV mwenna mbaagala nnyo. Mwebale byonna bye mukola okutufuula kye tuli. Mwebale okuba nti mwekuumiddeko n'okutambula n'omulembe awamu n'okumanya byonna bibeerawo lwakubanga biteekwa okubeerawo nga Katonda yabitegeka era birina kubaawo. Bwe kiba kiguddewo ate bwe kitakujjanga mu mbeera omanya nti sibosoose okukituukako ate okimanyanga nti naawe bwe kituuseeko waliwo by'obadde olaba bulijjo nga kyabatuukako. Kati ku luno kiriwo kati kino bakiyita kigudde waani. Bwe kibanga kiguddewo tolowooza nga nti kisookeddewo mmwe. Bwe baba bakuwangudde mu kalulu tolowooza nti bwose obululu baabukuba dda batandise mwaka guno. Teweekubagiza gamba nti bannange nfudde leero kufa. Bw'obanga obadde otambula ne weekoona tolowooza nga nnyo kukwekoona neekoonye mazima labayo olwala. Abantu beekoonakoona dda ne bavaamu enjala, abantu beekoona ne bagwa ne bafa. Bw'oba weekoonye n'ojjabbwa janjabebbwa ate olwananga nnyo obuteesiba ku kintu kiwedde. Ekintu nga kiwedde omuzungu agambye let bygone be bygone. Bika ekiyise kiyite. Kojja mu wiiki eno yennyini tubaddemu n'ebintu bingi ebitambula. Omanyi nze wiiki yange njibala okuva lw'ennisembi okukulaba mpaka eno gye mba nkusisinkanye. Tugenze mu kalulu ako, akalulu ne koogeza abantu ebyama era tugenze okukavunuka nga waliwo bagamba ewakula ennume tewakula emu. Naye bannange olugero olwo si lwangu nnyo ku muntu nga ggwe ennume gye bagamba nti tewakula emu bakugjawo. Bannabyabufuzi abawerako begenda okumenya omukomu abaggiddwa mu bifo bye babaddemu kakabanga. Kojja nga munnamawulire nga senior citizen w'eggwanga lyattu Uganda ogenda kunkubira mu tooki obolowooze ku bantu bano na lwaki oboolyawo bavuunuddwa. Okusookera ddala lisiti mpanvu erimu abantu nga 8 ababaddeko mu paliamenti esukka mu 3 nga baweereza, era tugenze okuva mu kalulu akalondebwa nga 15. Abantu bano tebakomeddeewo ku lisiti y'abamemba of paliamenti ng'asookera ddala ye omwami ow'ekitiibwa ennyo Medad Lubega Sseggona akali amaggwa. Medad Lubega Sseggona akali amaggwa kambayise mu kyapucapu ewayise mu Jjuŋŋanda, Muwanga Kivumbi, ewali Mathias Mpuuga, ewali Lutamaguzi, ewali musajja waffe naye yo yava ndowooza yali ayagala bwa pulezidenti Nsereko owa wano mu Central. Tebaani yamuwangudde.
anti namba teyesimbawo nokalala taliiko parliament takola ki anti teyesimbawo tewali yamuwangudde era ye kati ye nga ye tugamba ali free ye yawumula buwumuzi ebyokwesimbawo ku bufu ebyo nagamba kati kangende ku level endala era bwe yajja agenzeeyo ne bamulemesa era n'awummula n'avumulamu akali amaggwa kyaddaaki naye amaze n'akola ki n'awunzikibwa Millard Ssegonono parliament tetufiiriddwa nnyo aba Busiro East okulaba nga tuva omusajja ng'ono munnamateeka mukugu nnyo ekyo tokikulembeza lwaki pejja obunnamateeka bawozaayo misango mu kooti gundi mu palamenti oba oli mukugu anti abamanyi bingi abatamanyi gwe lwaki olowooza nti abamanyi abatamanyi abamanyi be baba asigaddeyo buli yasobodde okuyitaininga ekifo kye abamanyi kyakola kati bannamateeka abamanyi ne kyebakola be bashamye mu malende boolaba ye nno siwona wa constituency district constituency kumpi 7 ye 7 gokka district namba kubanga constituency mulimu Nakawa 2 Makindi 2 Kawempe mulimu Kawempe 2 mulimu Lubaga 2 muveeko oyo bano bonna ababagattiramu yabatwala obwongo bwabwe bwonna abukubisaamu ogwo kati oyo gwe mutenda nti ate mumanyi nnyo mba neewuunya mu bumanyi bwemubulabira oba nti buli omu alina bwalaba okumanya ekyokubiri ekyo okugamba mbu nno mbu Busiro afiiriddwa tafiiriddwa abadde yakamalayo emyaka emeka nga 15 palamenti zakabeerawo mmeka tuli mu ya 12 kitegeeza palamenti 10 na mmeka zaatabaddemu naye nga Busiro weeri manyi abantu abamugenda ne mulowooza gwe kintu ekyo mu Uganda mwalimu abasambi b'omupiira mwalimu ba Obuwa mwalimu ba Moses Ndawula mwalimu ba Sula Kato ba Paulo Asule mwalimu ba Kiganda mwalimu ba John Dibya tekuliko yagamba ndi Cranes yange kubanga nze mbadde ngisambire nnyo ojja n'ogenda teriyo mpuuta eyinza kaabira ndi Nalubaale yange mu banvubye nduddemu nnyo nga tebanvubanga bakuvubayo ne bakugjayo ne bagenda bakulya ennuuni ne bagenda bagikolamu bye bagikolamu wali tewali bubo tewabeerangako okujjako nga alina we yasayininga n'ekyapa akirina n'agulawo n'engeri kyemmanyi nti gyali munnamateeka talinaawo wanaatulaga ti wano wanfuuka wange okujjayo okubeerayo tewasangayo yali aliyo waliwo yaliyo kati ye yasaba bamuziika awo yali akiikirira oba abeerengawo bamukolemu statue nawaddeko naawo wantu ekyokulabirako ne bagamba nti mu bantu abandibadde batava ku nsi yandibadde Yesu kuba ensi yali agikolera buli kyetaagisa n'okusala emisango wadde teyasoma ng'agisala ebyamagero ng'abikola kati gwe kyamagero kyono kyabadde akoledde Busiro kale mbuulirayo ekintu eki yakikolera Busiro nti ng'omubaka yakikolera Busiro teri gwokibuuza n'akiddamu wali olabyeko omuntu tumulaba ku mativi ng'agenza okutaasa bano abaana basibira obwerere nga wuwa gye yabataasa ng'agenze wano mu kooti anti kati mu kooti tagendayo lwakubanga MP wa Busiro mu kooti agendayo kubanga ye omulimu gwe munnamateeka so bw'oba olina bw'ojja mu kkomera ne bw'oba tokyali mubaka kati tajja kuddayo kugendayo mu kooti kubanga takyakiikirira Busiro abadde tagenda mu kooti lwakubanga ayagala nnyo Busiro abadde agenda mu kooti kubanga omulimu gwe munnamateeka akolera mu kampuni emanyiddwa nga Lukwago Company Advocates anti mumulimye empinga ku mugongo kati mumugongo ani abamulimyemu kati bwamumane kadi era yesijja okuvaako embirali bwelowooza nti bannayuganda bonna abali wano bwe baba balonda ettiimu y'eggwanga ffenna batuteekako
tuba tetukyali bannayuganda tuvaamu mu Uganda era banoonya abazannyi abali ku foomu ekiseera ekyo. kati omuntu ali ku foomu gwewebala otya okuba ku foomu nga wabadde wakusatu kati gwolowooza ye yakuwa kaadi yali musiru eyagikuma kati onaamubala nti yakukola bubi nga nawe wewoobadde walabye obusobozi bwebugwa anayagala awe muntu kaadi abeere nti Nuupu eri mu kufiirwa abantu ab'omugaso ani atafiirwa bamugaso okununula abantu babadde anunula mu makooti aluwa Sseggona abalekeyo kati eb'ekkooti dani abajjayo abe amurwani abajjayo temulowooleza kumpi bwe mutyo pate emwetaaga ne bw'agikyawa nayo ng'emuta njagala okimanye olwaleero eggwanga Uganda oliraba ndigezaako nnyo olw'okuba ndyagala nnyo bw'oba nga tokyasobola kukolera Uganda byeyagala bw'odduka n'ogivaamu n'ogenda okolera America Uganda esigalawo nga Uganda ate tesobola kufiiringa absence yo Uganda cannot feel your absence tekirinayo kiginyigira yadde oba oyagala okimanya gye wasomera nakati abaana basoma era essomero teriwummulangako kuba wavaayo naye ate nga kiyinza okuba nga baali bakwagala nnyo nga oli wa mugaso nnyo ettiimu ya Uganda ey'omupiira ebaddemu abazannyi bayiitirivu obungi ab'amaanyi nja kuwayo ettiimu y'omupiira ekyasinze okutiisa ensi buli muntu n'akwata ku ttama bw'ati ttiimu ya Brazil yasamba World Cup n'etwala ekikopo yali 98 yali 94 Romario n'atunda nnyo Romario nga buli muntu amanyi Romario yasinga okuteeba goolo ennyingi mu tournament yateebera Brazil n'akola buli kimu World Cup eyaddako baali baliyita national team coach teyayita Romario ng'ate ebadde muzannyi w'amaanyi World Cup ewedde ne bigenda wala nnyo ne president w'eggwanga n'akiyingiramu lwaki toyise Romario olina okuyita Romario coach omanye mu Brazil ye coach aba n'ennanka ye n'obuyinza n'amugamba Mr President coach oyo Romario nga bw'omwagala ojja muyita ku ttiimu yo bw'onaaba okuza ttiimu nze gye bampa okutendeka saamuyise naye bw'oba olina gwe gy'otendeka oba mu ya kabineeti ojja mmuteekamu abantu aba Brazil ne bagamba gundi nti bw'ogaanye okuyita Romario bwe tutawangula World Cup agamba nti kale naye sijja muyita agamba nze nkola mulimu gwange kuba nagusoma sigukola olw'okubanga waliwo abandagira agenda ne basama World Cup 2002 n'akomawo ng'agiwangudde nga Romario taliimu ne basirika ne babulira yatuuka n'abagamba nti kati bamubalangira nti kakati twagala weetegekere World Cup eddako n'abagamba omulimu ngumazi kati n'olwekyo omuntu bw'avaawo kati ensi teyamanya nti gundi bw'avaawo banaatwala ekikopo kati bwe yabadde akolera Busiro nga bw'ataliiwo kale katubifiirwe tulabe oba tebaddemu kutambula mu maaso abantu bajja kutambula bagende mu maaso nkubuulira n'ensi teyimirira wadde sekendi emu ensi okukeerewamu sekendi emu esigala egenda mu maaso koja biki ebireetedde abantu bano okuyiibwa eri generalisons ezireetedde bano batuyita abagundiivu mu byobufuzi okulaba nga ekigo kibakwata ekigo gyokoma okulwa mu kifo n'abakwetegekera n'okuleyingira strategies ezisobola okujjawo temwabaddemu mukono gw'abantu kwekobaana anti okwekobaana toyinza kwekoba abantu ki okujjako nja kuwa emirundi ng'ebiri waliwo kye bayita omulundi guno okukakasa yes nga abali mu kintu bakakasa nti twagala obbalaga nti temulina maanyi katubajjemu ennimi ebyennyanja ebinene bye tuba tujjamu
Yes. oba tutya kyabaddewo mu ddembe oba mutali ddembe. Era ekyo kiba kikulaga bulazi nti waliwo kiyinzika okuba nga waliwo ekintu ekyetegekerwa eky'amaanyi kyebaagala okukola nga ennimi ezitasirika zibavuddemu. Bwe tujjamu ono ne bwe tulikola kino tewali baakuba nduulu. Bwe tujjamu ono olwo tuliba omumwa tuguwonye guno. Kati ng'olina kwetegula. Manyi bagamba nti bw'owagira ekijja omanyi kinyaga bitono. Kakati bw'obajjawo amangu ne batabeerayo baba baluuzinze platform webalireekanira. Era nze ku lwange ku ndowooza yange nti egamba nti mu myaka ng'ebiri esatu okuva kati abaana baba bakyali abalamu bayinza okuwulirayo ekintu ekiguddewo nga kyali kyetaagisa abo abajjiddwamu okubeerawo baleekaaneko. Era kiyinza okuba nga kigenda kukolebwa nga beewala bano okuleekaana ennyo bantu balyoke bamanye nti babakuulamu gundi foomu ne basikangako ne bakola bati bebalowooza nti bandireekaanye. Eggwanga liyinza okufeesingako ku kintu kijja okujjukiza abantu nti ekyaggisaamu bali mu ngeri ey'ekifa mukokko kyali kino. N'ekirala era kyenjagala omanye ekiyinza okuba nga kyabaggisizaamu kwe kubeera nti buli lw'ovuga ennyo emmotoka omanya buli muze gwayo, omanya embeera yayo, n'omanya nti kati eno eganye okuba nti sooka osambesambemu okakkana ofuuse na makanika. Eganye okuba nti sooka okwate ekikondo okiyiweko amazzi oluvune luvaako. Eganye okuba bwekubya nekuleeta kakati gwe kyoba okola kwatirayo ekisumuluzo kiremezeeyo. Kakati bano bw'olwa ennyo mu palamenti emyaka 2015 abantu nabo baba bamanyi batandika okulinga strategies eziri kujjayo. Bw'owezaayo 2 bagamba naye kitundu kyekyatondwa nga temuliimu muntu mulala mugezi. Maama nga yekka gwe baagala. Kakati nganze bwe neewunya waliwo ekitundu kye neewunya bakiyita Ajumani. Namulabye omubaka nga ayogera gye bali. Tekisoboka. Ndowooza walabye kitundu kirala. Kuba Ajumani waayo tayogera. Kojja vidiyo njiri omusajja nga yagambye eki ng'abeebaza okumulonda. Yagambye eti nziriramu ebigambo byayogedde. I thank people of Ajumani. Ng'ayogerera mu Ajumani. Anti kati nze oba ntegeeramu nze kati nga ndi ku kyalo gye banzaala bagye nkiikirira. Sisobola gamba nti I thank people of Kawempe of Kayunga for voting me. Kati mbuulira abantu ba Ajumani ono bwe yabadde abeebaza nga yagambye ati oyo wawulidde mulala Kojja yayogera atya omuntu Moses ayinza kuba Ajumani n'agamba nti I thank Ajumani people to vote me kubanga ayogera lulimi lwabwe yabakiikirira. Kati ekyo nimbye ati akuŋŋaanya awamu abantu ba Ajumani bonna boogera olulimi lumu. Tayinza ati wali mwogeza Luzungu temulimu bannimi ne bwe mubaamu endala. Omululu n'omukakwa bw'oyogera omuntu omululu awulira bulungi ne byeyogera n'omukakwa bw'ayogera omululu awulira n'omukyoli awulira. Tewali kimwogeza Luzungu. It's like ng'Omuganda bw'aba ayogera omusoga awulira, omukyoli awulira, omuluuli awulira, omunyala awulira, omugwera awulira n'omulamoja awulira. Tewali kimwogeza Luzungu. Kojja lwaki govaayo n'ogamba takyasobola kugenda ate nze nalabye ka vidiyo anti gwalabye nga waliwo avuunula nze vidiyo omulala ono ayogera nze vidiyo bwe mpulira nti nalabye vidiyo mbigiramu ddala kubanga ne AI bagikola mu vidiyo. naye bamuwadde munange sinnawakanako nange kyenagambye nange nekyewuunya okuba nti yekka oyo yaliyo yasobola okuteesa n'okugyayo ebizibu bya Ajumani.
kineewuunya mu myaka senior politician sikiwakanira ate ayinza n'okuba nga yakoma okuba politician emyaka nga 2 emabega nga gino abadde ki representative nga tewali kyofuddeyo oba wabyabufuzi oba waki naye gwe ng'otaddeyo representative wa kitundu tulinayo Moses ali mu parliament kyakola kintu affe tumulina gyali kale mpeeyo ebigambo 4 byeyayogera omwaka oguwedde mu parliament ne bwaba oba ku mukolo kojja omuntu oyo nno senior citizen era omusajja mukulu sinnayogerako nti mwana muto nze nkusinga okumanya omusajja oyo Adjumani alina abalonzi bangi abafuddeyo ne bagamba y'ono waffe anti kyenkugambye nange nenzikiriza nti yo Adjumani nagikkiriza okuba nti oyo gweraba nti yasobola okikola ki okutukiikirira mu paliyamenti y'eggwanga n'okwogerera ebizibu bya Adjumani n'okumanya nti kati Adjumani erina bizibu kino embeera bweti abalimi baagala kino abalwadde baagala kino amasomero gaagala kino naye n'agenda kwewandiisa nga tasobola nakuva mu mmotoka kugenda bwe bawandiisiza naye nga gwe mwesibyeko nga balina kale mubuuze nti bwe baali bakulonda ku ballot paper wali wakumeka gende kuyisa omulala kojja mu babaka bennyini bwe muli muna PFF owa Kira municipality Semujjunganda abantu obutayagaliza n'okwagala okusaanyaawo bannabyabufuzi abagundi ekibira kyamusimbako kanso George Musisi okakana nga bamugwali butayagaliza anti mune buli kikonge bakijjamu kakati ye bwe yali ajja amala awangule yaliwo naye bwali butayagaliza nze ndizolinza magezi bwe yali ajja ye okuwangula era bwali butayagaliza bwe waleesisa najja municipality y'ekira nga represented for all years abaddewo birwete be represented oba ogambye nti ate noono baataddeyo w'amaanyi ye munnamawulire bw'abadde ateeseza naye ate era munnamateeka ng'ate gye bagenzi gye babagira amateeka koja kira tebalina nakojjusa kuna anti kati gwe ayogera ajogerera gwe situli w'ekira ab'ekira be balonze oli nga bamanyi bulungi n'abaddeyo bw'abadde akola kitegeeza ne bategeera okukusinga ku kintu kye bakola bakoze choice okusinzi nga balina ne consideration bakonsidaringa ebyono n'ebyono balina ne comparison nti ono abadde waati be balonze kati gwa yalabye obulabi yawulidde bye balonze in fact oyinza n'okuba nga wabiwulidde oli mayiro nga 3-4 gwoyogera nga ba balonze babadde balina kye balabako nebye babakoledde abantu beeyo bo baveeko kubanga bijja waliwo n'embeera yaliwo chairman wa Kira yes ye gundi ewa mu local government yasinga okukola mu Uganda era tebaamuwa kaadi ekibiina mwe yava ng'ate yali asinze okukola kati balina endaba buli omu gy'alabamu ebintu n'olwekyo nze saagala kuboogerera baba beesaliddewo bakuze okusalawo kw'omuntu bwali eri bona agamba nti bwansazeewo bubi ng'ate abantu abo ku kitundu be basazeewo nga ne kyemuyagala kibeere babadde bakiraba ndowooza nti oba mukyamu ogamba n'owasa gundi n'olekawo n'omuwala wa neighbour omuwala wa neighbour wempita mulabe bamuzaala ndaba mmanyi empisa ze na buli kimu mumanyi bulungi naye olaba nsalawo ntwalemu oli kitegeeza luwe kiba mba nina byendaba nange so ekyabajja kimu ate kyakubiri kasita wegamba nti teweeguya balonzi yakyogera nga bwateguya banyi tafukamirira balonzi tobafukamirira nze nno omugezi nze okufukamirira omuntu tekirina kyekinzijjako kyova olaba nti neewaffe olwaleero genzaalwa ewaffe nkyafukamira nga njogera n'abantu nze mbeera ewaffe oba tufiiridde omulumbe ng'olaba nfukamira njogera ne bakadde bange kuba bali bazadde bo abantu
bw'okufuuka okuteesa ennyo wali teweeteeseza wali toteeseza bawakaawo wali oteeseza abantu abo b'otaagala kufukaamirira b'otaagala kufaanana ky'oli in fact b'otaagala kufaanana so agenda nga nyambadde nga bo kakati gwe bw'onaaba si okyagala kati kyebavudde gwe bakuta obeere eri b'oyagala okufaanana naye kirungi yakkiriza ebyavudde mu kulonda ekyanti ne bw'onaabigaana tolina kyojja tebajja kugamba nti kale tuzzeemu tukulonze kiwedde kye namwagaddeko nti ye tayagala kukaalukana kubeera stressed nti abantu mazima abantu ate talina kyajja beereegako banyega kuba talina kye yali abawadde nti yabawa ssente kuba yagambye tafukaamirira balonzi abadde tabafaako abagamba bwe bamunnonda mbateeseze mu nnonde enjogera ye era muntu mekukola ebinyina kukola era n'agenda n'abikola kakati abaagazaaki kuba naye yakola byateekwa kukola ye yandibadde alina kaabawaayo nti banne munfunyisizza ssente bweziti bampeeza emmotoka bukadde 250 bampeeza ez'ennyumba bukadde 180 bampeeza amasuuti bampa zino eza constituency bampa ye yandibadde akola ki abadizaayo naye kambaweeyo nange kuze nafunayo emyaka gye mmazeeyo talina kyababanja koja omuntu omulala ye deputy eki deputy president Buganda region teriyo deputy president koja eyo taito gyeri mu nuupu ndiki deputy president Northern region deputy president Central region owa Buganda region Muwanga Kivumbi twalabyeko n'abantu abakubiddwa amasasi nga ye yabakubye ewuwe tebakubidde ewuwe baani abo abakubidde oba oyogera ku ky'abantu abakubiddwa mbu bamulumbye ekiro ne bakuba amasasi kakati ekibasooka gavumenti ebasooka enoonyereze abalumbye Muwanga Kivumbi okukubayo amasasi era naye okukakkana nga vuunuddwa bwe nti ebyo yamazeeyo emyaka emeka nakyo kikulu bw'olowooza bo gy'obadde teri bagezi tebazaala okuteesa naawe wagendayo bugenzi kuba si gye baakuzaalira mu paliamenti nti maama wo olubuto yalufunira mu paliamenti n'akuzaalira mu paliamenti gye bweyavulira gy'olina okukulira gy'olina okukaddiira n'okufiira nedda wagendayo bugenzi era wasangayo abaaliyo waaliyo gundi waliwo omusajja bamuyitanga Wagwekku baaliyo eyo nga bamaanyi nga be bakiikirira eno waliyo bakadunabbi bo nga tebaalaajana anti kojja okubeera nga bakyusizzaamu si kibi naye enkyusa gye bakyusizza omukulu n'okuyiwa omusaayi anti kati ye si ye yayiye omusaayi n'abalonzi si be bayiye omusaayi tube n'amagezi agategeera abalonzi b'egini be bakubye amasasi agassa abantu b'ewa Kivumbi abalonzi baba n'emmundu kati ekyo bwamala okigira bo abateekwa okunoonyereza ku kuyiwa omusaayi bakinoonyerezeeko nti amasasi okuba abantu gaba gavudde wabaani ababa n'emmundu esobola okuvaamu amasasi agakuba abantu abakinoonyereza bakinoonyerezeeko kati so tukiteeka ku balonzi kuba abalonzi bayinza oba bamuwadde akaluluka obwo bwe yafunye abalonzi ababadde bakyamwagala beebo abalala baamuta ate ye naye yabadde era ayogera bubi n'abaki n'abalonzi ne community ate yajerega nnyo abasiraamu waliwo bajerega nnyo ne bamugamba omukadde akwasiza ku mmere ye kojja tolowooza nti waliwo nekobaane lyamutuuseeko bweribanga kubaane lyabaddewo waliwo omuntu asobola nga yabadde awangudde nga Nalukoola tebamuvubye nga Shamimu tebamuvubye nga Bajjobero Ssenyenyi tebabavubye bayinza okuba muna abantu kati ebyo yogera bibyo oba anti ngambalabayo kayinza okuba akakundi kaze nga kalina bwe kajja kakati ebyo ebibeerawo kyekita ekitava ku ssengejjero kati ebyo singa kati ku luno yagamba nti sijja kwesimbawo teyandibirowoozezza singa yagamba nti emyaka gyange 10 kino kimumala era kati nkugamba kino olwaleero buli lwolemera ku kintu wabeerawo era abakwesimbako n'obukundi obujja nga bwagala kusiguukulula Uganda kati kapiteeni w'ettiimu ya Uganda
ye yaliwo mu 2000 ye yaliwo mu 2001 ye yaliwo mu 1907 olaba nabo bakyuka gumanyi ba minister of education abakabeerako banji bwe basobola okukyusa ba minister gwani atakyuka nga minister ate bamukyusa sife tubalonda naye ate gwe nga abantu be bakulonda abantu abangi oyeri nga minister omuntu yamusoma omulagamba ono ajja kuba kino ono agenda kumberera ku kino so ekiseera kye bwe kituuka gwali osanzeeko fene nga oba omuyembe nga guzeemu okubala nga kukyaliko emiyembe emirala kati oyo ye gyali eyo balimi b'amayirungi balima n'emmwanyi n'entangawuuzi entangawuuzi ziddamu nezibala nga kuliko endala eziriko kali palamenti bandironze ate nga waliyo abasigaddeyo abatavaayo basooka ne bajjayo ababaddeyo nga bw'osooka okunijjamu nga bw'osooka okungula entangawuuzi ezibaddemu n'oli okwokola endala olima endala mukwano gwo wa DF ani Mpulu naye era y'omukulu ey'obululu yaleze yali asuubira ki funda yaweereza abantu ate waliwo awakana nti yabaweereza era nabo bagamba baamuwa emirundi gyonna kati tebaamuwadde bawadde mulala kujja abateeketeeke ba Buganda bona mu bajja ewujja ate bateeketeeke bakugamba nti omuntu abanga omuteeketeeke wa Buganda yanaabeerangayo goloza n'aba n'abakiikirira lira n'aba n'akiikirira ggulu n'abaki bamalenga Buganda kubanga ye bateeseteese ekintu kijja we kijjidde bwe kibanga kiweddewo ne kiggwawo ekiseera kye kyaweddeko teriiyo kati tosobola kuzza kikoola kituuse kuva ku muti n'okizza waggulu kujja okwogerako komishona Mulago yali komishona Mulago mu parliament akolera eddala obulungi mu parliament kati ekala emuzzeeyo bagikoledde bulungi emuzzeeyo eddemu emusiime emuyite kati bakulaga nti be baali basiimye basiima bikyamu b'abantu be balina okusiima. One of the best leaders of opposition betwali tubadde nako wano mu Uganda omusajja wa parliament buli mumujjayo wandi mukwano nkubuuza kugamba bwe ine bintu bya kutegeera nti abalonze tetwabadde mu elections z'aba gundi ba leaders of opposition twabadde mu election z'aba MP whereby nti bw'oba leader of opposition mulungi genda gibate londera ba leader of opposition so togenda abalonzi bayizo okukola ensobi munne ne bagenda ne batwala omuntu abalonzi bwe baba basiimye bw'oba oli mutuufu genda eri abakulaba nti oli mutuufu bajja nabo kulonda baba eno bagambye nedda bo bano gwe bakulaba bwe bati bwe balaba bw'oba olina gye bakulaba ng'oli mutuufu nnyo genda bakulabire eyo nje ono mutuufu bamulonde ate manya nti okulonda kuno tekwabadde kwaba leaders of opposition okulonda kwabadde kwaba MP kwabakiise b'abantu aba bakiikirira mu parliament baba abantu ebbanga libamaze nga bawuliriza gundi z'abantu ne balonda oyo ekyaleeta obuzibu nti yamala obudde bungi nnyo ng'ebirowoozo byabitadde kuvuma gye yava n'atakola strategies za kumuzzaayo kulumya bamugoba wekyetaagisiza amagezi singa olibanga kyobalaba abantu batono nnyo ababeera successful nga oba omukazi akunobyeko ate noddamu obubeerako taligirati tabeera bwati yali bwati agira bwati ali bubi ebyo togenda kufuna muntu gwobeera naye ng'omaze kuvuma bwotyo abantu bagamba naye ono muntu ki oba muwumba kakati noono olwavaayo n'avuma abo basiyazi biki era kyekimu ne babwanika bwe bavaayo abantu ne bagamba nti bano bantu ki bulijjo be tuliko oyogedde ku Mugalatiya bano bantu ki be tuliko era kyova olaba nti baabawadde bw'olaba ovuma abantu ogamba nti bali be bakulembera basiyinza kubeera n'abasiyazi naki ng'emyaka gyonna obaddeyo kojeyo goliko nalina omwaka ba pasita musajja wabuvunaanyizibwa ddala anti pasita yavaamu ebigambo ebitateekwa muvaamu ekyo tokiddangamu mu bantu ne bw'obanga olina ku mukolo gy'olaze n'ogamba nti oli pasita abantu bagenda kukugyamu obwesige kuba abapasita bye boogedde ne bye bakoze bitutiisizza betulabyeko waliwo neyagambye nti ye bukyabaawo tawuliranga ku ssasi livuga
nga naye pasika. Abedi Goliko yaliko ne presidential candidate Mulamba. Kati wano twogera kuba MP abaagudde nga bwe yayitamu ku bwa president eyo tunaayogerayo oluvannyuma. Kati tuli wano kuba MP abaagudde kati bw'omuwulira president teekamuko kali eryako okubeera nti nze ye nga bw'atakateeka mu baabeeramu nange sikabateekamu. Bw'oba osobola gwe kati wano n'oyogerera abantu gye wali obeera gye wateeteranga nabo n'oboogerera ebibi, ani bonaabo naayogerera ekirungi? Asiyazi nze nabyogera nze omanyi naggambye nti tokolanga nsobi mu biseera bino omulembe gwa digito n'oyogera bintu enkya babizzi yabyogera tewayise myezi egi akatambi ne kakomawo ne kakyusa mu nzingo a few moments later kati awulira how sour his words were. Bikaawu kati koja nsigira mu kifaananyi kya parliament eno ey'ekkumi n'ebbiri ng'abantu abo tetubalinaamu tubisuubire ki ejja kukola bulungi ng'ate basinya bavuddemu kati kyogambye ebaddeko ebadde ekola bulungi kuba gye bali naye yaddeko mateeka mangi bills nyingi zibagezezaako wogezaako obugeza nga gwe tebakubalira mu bakoze. Bwe baba bagamba nti gundi asinze okukola obulungi tebagamba nti gundi yasinze okugezaako. N'abo nabo be tulowooza nti bakoze era nabo babatwala butwazi nga bwe batutte bano. Era ne bagamba mutuleete olinayo essomero ly'omanyi erisomesa experience. Experience ogifunira gy'ogenze ne bagamba nti gundi alina obumanyirivu. Netandika okugamba omusajja there is no school over university of experience. Experience ogifuna kusinziira gy'olaze n'okikoze otya okikoledde ebbanga ki. Yatandika okugamba oyo Theodore Sekikundi abadde muwandiisi w'amawulire yali akola mu Observer. Semujju bwe yali agenda bamuyita experienced MP. era kazze luvannyuma wano nga abaddemu ebbanga temutugamba. So Bannayuganda teyaligana kweraliikirira paliamenti egenda kusigala etambula bulungi nga bwinyabeera. Okusinziira ate anaapu yavuddeyo naddala mu bana abavuganya kubanga bateeka gavumenti in check okubeera nga bagoberera ebintu ebirina okutambula. Ku kisanja kino ekijja mu maaso wano ng'ennamba ekendedde nga bw'eri ojja Uganda tusigalawo naddala mu bintu bya mateeka ga constitution wegamba amateeka ga constitution sigabaako g'abantu bamu bwe bayisa amateeka ga ggwanga lyonna. Kati abaliyo bwe banaayisa nga ne bagayisa obubi nabo gajja kubagabanyiga kubeera kati abantu abasinga obungi abalaajana beba abaayisa amateeka amakadde bebaliwo nga bebaayisa n'okubaga amateeka amakadde. Ate saagala ogambe nti naba MP abatono abazze mu kuwulira abavuganya bali bameka? 5+. Abavuganya bali bameka? Abavuganya ku abali ku opposition bali bameka? Ye musajja wasoma naye obogera ebintu n'obeera n'otunula ng'eddenge. Kojja wulira ogambye abavuganya sigambye ba MP bali bameka obungatte sinnakyogera nti ngambye abavuganya bali bameka. Ogamba nti kati ono ali ku ludda oluvuganya bwe kubuuza ekyo batotegeera. The opposition side be bavuganya bali bameka? Total number tebawera 10 bulijjo bawera. Twalabyeko ewedde babadde mu 57 ekibiina ekibadde kikulembedde mu opposition gy'olaba bali kubeera ng'ogoberera nkujjukiza abaganda baffe aba Focus Farms Chicken Supply bagamba nti beeyungeko bakuwe enkoko naddala zino ez'ennyama okuvako kaakato mpaka ku bwekula. Bakuwa free training whereby bwe bagulako enkoko beekwate bakuyigirize buli kimu kyoyagala okuba ng'omanya kikuyambeko naddala okutumbula emirimu gyo egy'enjawulo, kikuyambeko okutumbula ennyingizaayo mu 2026 ono nga project y'okulira gye weekutte. So ne baganda bafa Focus Event Services
bakugamba nti bekwase babe nga bakuwa service ennungi esingira ddala mu kuteekateeka naddala emikolo gyaffe mbaga kwanjula kukyala wamu ew'omukolo gwonna gwewandibadde nga ogamba nti mu bulamu nandigenza okufa nga ngukozeeko gubakwasa bakuwe services zino manga kuli photography videography okuli cake juice wamu ne sound oba entertainment bajja kuba bakuyambirako ddala tuli wamu ne bannaffe aba bicycle kick ojja kagatto akugamba nti toddamu kubeera kuyitibwa lugojamye toddamu kubeera nti ebiyongoyongo toddamu kuyisibwa mu maaso eyo gyoyita toddamu kusongebwamu nnyo ebyogamba mbu omusajja oyo mpale nywera muguwa biki nedda ssebo ebyo byonna byewale n'ebyokugamba mbu omusajja mutambula takutuusa na gy'olaga tokikola omukazi olina omutuusa gy'alaga olugendo lulukomya mu kkubo ate bw'oba olumazire magamba leero yenno bwakuyamba n'atuukako bwali bwaweekeera bwaweevuuma oyinza okulowooza tractor nti oba yebadde ki nedda ma jankufuna bicycle kick okuva eno ng'okuba essimu 0752 abantu bajja kukakasa bagambe nti oyo tawena gwolaba oyo nzo oba oyo waliwo kati ke bagita lukoma oba ebbanda ate oliko gy'oli bwagamba oyo lubabu oba oyo kya oba bula kakati nno munnange olina okuba wewangulire ku taitezo wammanga emu ku ezo kakensa oyo mukenkufu wange mukenkufu kabangu yammangulu ba yakola kyoyo so wejjeemu embeera yonna yonna eyakasabuuni naki n'okugamba nti nkowa mangu ate bwe nkowa n'engu erisiddayo ngulu ng'okozesa bicycle kick 0752 ojja kubanga omufuna wonna w'oli tujja kubanga tumutuusaako koja nga tuwumbawumba abamu ku be tulowooza nti be bamu ku abo abaavudde mu paliamenti eya 11 paliament nomwabadde omukulu gwe bayita Theodore Sekikubo lwashande yamukubye akalu balina okuvuga omusango gwali mu kooti emabegakaawo obuyigirize tebuwera amanya buwera okubbiisanya kubadde kungi era nayo twalabawo okukona okufa kw'omuntu mulaali zaabwe nga bakubako so ensi teesubye omusajja nga Sekikubo ekyenjagala omanye waliwo ekigambo buli bwoba okyogera kyemba nkuyingiramu amangu teriyo muntu paliamenti oba nsi gwenaasubwa bwebanga ensi tebwaliibwako era kumakya nga atandika speech n'agamba nti ensi yasubwa yesu yali muntu ki kitegeeza newe obadde wa politician ow'amaanyi nnyo Mandela leero taliiwo South Africa yayimirira twasigala kumwogerako Mao Zedong taliiwo China yayimirira tusomako basomi Lenin taliiwo Russia yayimirira Washington taliiwo gundi yayimirira America tusomako basome nti gundi yali wamaanyi buli nsi buli muntu yenna Arthur baani bonna baaliwo bagenda wano mu Uganda Mutesa yafa ensi egenda mu maaso Amini yafa ensi egenda mu maaso Kenyatta yafa ensi ekyatambula Nyerere yafa Tanzania egenda mu maaso Kaunda yafa Zambia egenda mu maaso kati gwe abadde MP ate oweerebwa emiyaga Oyala mali lw'emiyaga gamba parliament jamusubwa nnyo kuba lw'emiyaga yemu ku constituency ennene ezitwala Uganda eziyimirizaawo Uganda era kyobalaba gwe bataddeyo ate nga teyasoma kutuuka ono gwe bajjayo kitegeeza nti we can't feel him absence yete tujja gifeelinga eggwanga terigenda kuddawo ligambe kafiiridde omusajja ng'ono kojja nga tumaliriza mu bululu bonna kojja nga bwabadde mu paliamenti eno gye tugenda okuba nayo omunnayuganda nga ye biki bye bandibadde ababaka bano abazze abapya biki bye bandibadde bateekako ennyo essira naddala mu buweereza bwabwe nga bamemba of paliamenti gy'olowooza kojja biyinza okugasa position ze baba bataddemu ezo abantu bonna MP bonna abalondeddwa balina okussa mu nkola ekintu eki okwogera ebizibu by'ebitundu gye bava ntambuddeko mu campaigns neŋŋamba bano eno sipiika gyava eno gundi gyava eno MP gundi gyava nga bamaanyi bonna baani bonna abo
naye nga bw'olaba amasomero agaliyo bwewuunya n'okwewuunya, bw'olaba abantu nga batuuka balinga ebisode naye nga gye bayise eyo naye eriyo abakiikirira era bakambwe ennyo b'amaanyi bo bwe batuuka eno bafunamu ssente bwe zaabwe era kyoba olaba nti bwe bamala okujja ogenda okulaba nga baguze munyonyo baguze buwaate ne bagamba oyo nno MP w'Ebukedya naye ng'ali buwaate ali ku gundi kigo bali munyonyo gye bazimba ewaabwe ne bakola ki so nze ndowooza nti oba w'amagezi nnyo yes okubeera ng'oyagala ennyo ewammwe kuba iwaje abantu abakutumye eno mu parliament era buli lw'obeerayo lowooza nnyo ku masomero gye wasomera naye nze ekinnuma nti ate ba MP abazze mu gavumenti buli parliament ebeerawo bwe baleeta ebiteeso by'amasomero universities baleeta ebiteeso by'amalwaliro gye baazaalibwa tebasobola kuteesa babongeze misaala abasawo tebasobola kuteesa nti amasomero abaana balye bulungi bukya abantu bajja mu malwaliro bayingira mu universities ne mu parliament teriyo yali ateesezaako nti amasomero omutindo guddewo nga bwe twagusanga nga bwe twasomanga eyo yembeera eriwo ono naye simanyi kyagamba mirembe nga universities zisasula abayizi abasomayo zibawa emmere zibaliisa bulungi nnyo zibasuza bulungi kati ate be bateesa nti biveewo naye nga bo we baasomera nga waliwo mmere mu dining mulimu ne sample plate nga waliwo emmere gyewogenda okulya erina kubanga yenkana bweti nti buli muntu afuna ssente ze ku weekend oba mu nnaku bweziti naye be bateesezza ne babijjawo so nga bo bwe baasomera byaliyo kakati n'olwekyo abantu bateeke nnyo amagezi ku bintu ebyo n'ekirala balowooze nnyo ku biki ebiremye oli abaddeyo ebimulemye okwogerako ku byoba otandikirako abantu bategeera abantu balaba omala kumanya nti bamala butakulonda lw'omanya nti tebategeera naye bwe baba bakulonda banga abatategeera naye bwe bamala obutakulonda lwogamba nti ate nga tokyasobola kudwaddamu bamatiza n'olwekyo mwegendereze nnyo bwe muba olondeddwa naye era tetusuubira kubaako kye bakola kuba abantu abasinga obungi babeera compromised batuuka eri ne bafuuka kirala nti ate nkyaddayo ndiba mbaagazaaki bangi nnyo MP abajja bwe batyo ate nebeerayo era ababaako bye boogera naye nga tebalina kyakukola kubanga ate bannaabwe abasinga bo basazeewo okukola bye baagala ne balemesa n'abana abandi baddeko kye bakola ne babeetika bwetiso omanyi abantu basinga obungi bw'otuuka okuba nga okola ekintu mu butuufu bwakyo ate abaagala okukola ebikyamu gwe balabanga ggwe mubi era bakuwananira ddala kati ojja kirabanga abasinga obungi abataziddwayo influence yazze lwakuba nti babadde bateeka abantu ku nninga bagamba nga boogera nnyo ku bino bungi temukoze kikyamu kino lwaki mukikola bwe muti olwo gwe n'oba mubi ne bagamba nti tulwane nnyo okulaba nga tadda waliwo ne yagamba nti don't try to give them numbers oyo naye nga naye mu nsi mwali alina kyakulira ekyo sebo era n'asigala ng'akomyewo obadde mulabi mulungi owa Focus TV okuva gye twatandikidde kojja ono tusaba Mukama buli lwanaamutuwanga okuyisaamu mu lunaku biba bibaddewo biki ebikola amawulire mu nnaku tujja banga tubitematema ne kojja nga tubikuwa ku Focus TV olunaku lwali tukumi wano mutukirize tujja kuba tuddiŋŋana mu show zaffe zijja mu maaso eno for now bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi